Nkwaniriza nnyo mukwano gwange gwe naawe osinzira okundaba mu programu eno Church Before Church. Nze mukwano gwo John the Preacher okugikutuusaako. Neebaziza nnyo Katonda atutambuza lino ebbanga okubanga tuyingira mu masekkati g'omwaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mwebale mwenna abatulaba n'abatuwuliriza, buli muntu gy'osinzira okutulaba n'otuwuliriza. Katonda wa Isirayiri akumpeere nnyo omukisa. Njagala kugabana n'omuweereza mu dakiika si nnyingi. Manyi nti weeteekateeka okugenda ku kkanisa, naye njagala gabana naawe mu dakiika si nnyingi ekigambo kye mpulira ku mutima gwange. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kwogera ku kye bayita okubeera mu maaso ga Mukama ng'omuweereza, okufuna akadde ne Katonda wo, okufunayo akadde ne Katonda wo, nga ku mulundi guno togenze mu maaso ga Mukama kumubuuza ky'onoobuulira, nga ku mulundi guno togenze maaso ga Mukama kumugamba balwadde bali mu kanisa, nga ku mulundi guno togenze maaso ga Mukama kwogera naye ku bya buweereza, naye ng'ogenze maaso ga Mukama ku lw'obulamu bwo gwe ng'omuntu. Emirundi mingi bassebo ne bannyabo tufiiriddwa abaweereza ab'omugaso ne batuva mu mikono bwe batyo kubanga tebategedde kyama kino. Tugenda kusoma mu kitabo ky'Omubuulizi essula ya 10 lunyiriri lumu lwokka lwe tugenda okusoma. Mubuulizi essula ey'e10 olunyiriri nalwo lwa 10. Bayibuli egamba bw'eti: ekyuma bwe kikoŋŋoontera n'olema okukiwagala omumwa gwakyo, kale kikugwanira okweyongera okussaako amaanyi. Ekyuma bwe kikoŋŋoontera, kye bayita okukoŋŋoontera siri muganda bulungi naye nsobola okulutegeera. Kye bayita okukoŋŋoontera kwe kubanga ekyuma kiweddeko obwogi. Mumanyi ebijambiya eby'omukyalo ebitema ffene w'ente? Ebyo bifaanagana bwe bityo. Abazadde baabanga n'ejjambiya nga bw'etuuka n'ekaddiwa bagiwa abaana. Kati ekyo ekijambiya ekifaanana bwe kityo genda okitunuulire mu kyalo, naawe ali mu kyalo kitunuulire, ekyo nga bwe kifaanana kye bayita okukoŋŋoontera, nga tekikyayina bwogi, tekikyawagalwa, tekifiiriddwako. Kati ekijambiya ekifaanagana bwe kityo, Bayibuli egambye nti bw'oba onookitemesa omuti kisobola okutema, naye kigenda kwetaagisa amaanyi mangi okoowe gwe kennyini atema, naye ate n'ekyuma nakyo kigenda kukoowa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati bassebo ne bannyabo, naffe bwe tufaanana oba bwe tuyinza okubeera, buli lwe tubeera ku mulimu ne tubeera ku mulimu, buli lwe tuba ku mulimu naye nga tetusobola kufunayo kadde ne Katonda. Mukama yeebazibwe. Sigamba nti nze ndi bulungi. Ekigambo kino bwe kijja kijjira nze naawe okulaba tukoze tutya, okulaba nga tuddamu nate okwewagala, tuddamu nate tukoze tutya okuddamu nate okuwagalwa. Tuyina abantu nga Katonda yakutuma ku luguudo, oli mubuulizi wa njiri bulungi, naye mwanattu tofunayo nakadde. Gwe buli kiseera obeera ku luguudo, missioni ku missioni. Jjukira bakunywa, onywebwa buli kiseera. Kati ekiseera kigenda kutuuka otandike okugaba obutwa kubanga tokyayina kifuluma ky'amaanyi. Kati weetaagayo akaseera, weetaagayo okutuulako wansi, weetaagayo okwegulirayo ebbanga ng'omuweereza. Mukama waffe yeebazibwe. Weetaagayo akadde. Ne Mukama waffe Yesu yennyini eyava mu ggulu, eyayambala obwambazi omubiri naye nga Katonda mwene, okusinza ku Timoseewo agamba nti Katonda yalabikira mu mubiri. Mukama yeebazibwe. Naye yatwalanga akadde ekiro n'asula ku nsozi. Lwaki? Kubanga yabanga ayina kyafulumya. Katwetaagayo akadde mikwano gyange.
ebiseera ebisinga obungi tuyombedde ku bituuti kubanga tutuuka ne tuggwamu nga tokyayina kiddako. Gw'obuulira mu lunch hour, gw'obuulira mu Sunday service 3 oba 4, gw'obuulira mu midweek service, gw'obuulira mu night prayer, gwe wuuyo kati otuuka ekiseera nga tokyayina kiddako. Weetaaga kutuulako wansi, weetaaga kweyawulako nga togenze kusabira buweereza, nga togenze kusabira mabanja, ku mulundi guno ng'ogenze kujjuzibwa nate. Njagala kumaliriza bwe nti kino nakitegedde nnyo ate okuyita mu ssimu yange. Omanyi Katonda ayogera naffe mu bintu byonna. Nina akasimu kange nakagula ka buweereza. Mukama yeebazibwe. Ka buweereza kannyamba okukwata vidiyo zino bwe tuba tetukozesezza kamera Katonda gye yatuwa. Naye akasimu maze nako obudde buwanvuko kampeereza. Naye katuuse ekiseera ne katandika okwekola ebintu ebitategerekeka ne ndowooza nti kajjudde. Ne nkatwala ne bakajjako ebintu byonna ne babiyiwa. Ne nziramu buto. Ne ndowooza kiwedde kubanga bakozeseza bayiye buyiyi, nze ne ndowooza kiwedde bajjamu vidiyo zonna ebiwe bityo. Akasimu ne katandika okuba nga mba nkyalikodinga ne kabuukako. Ne katandika okubuguma. Omuliro ne gutandika okugwako mangu. Essimu n'etuuka ekiseera nga mpulira entamye gye neegulira nga njagala. Ne ndowooza ogizaayo mba makanika. Naye Omwoyo Omutukuvu nabadde ku mulimu. Ne mpulira munda mu nze. Ne mpulira ng'Omwoyo Omutukuvu munda mu nze ayogera. Saagala kukiyita kintu kubanga mumanyi nti yabadde ayogera. Munda mu nze nga mpulira eddoboozi. Eringa nti lwaki tobuuzaako ku Google? Ne ngenda ku Google ne mbabuuza ekizibu ekiti kiva ku ki? Ne baŋŋamba genda mu setting. Ne bandagirira ne ngenda ne nkola kye baŋŋambye. Essimu ne baŋŋamba yeetaaga kukola ki? Kujja updatinga. Ne nyiga ne bagenda nga kompyuta endagira ebyokkola. Bassebo ne bannyabo okuyita mu bufunze. Wenjogerera kaakati essimu yateredde nnamu bulungi oyinza okulooza naguze empya. Naye nategedde kye bayita amaanyi okubeera updated. Okugirisetinga buto. Nategedde kye bayita amaanyi ago nti buli ekiri mu ssimu kati kyagonze. Bw'ebanga emmotoka etambula ebbanga ddene bagitwalako mu galagi mu saaviisi. Abange ffe ng'abaweereza saaviisi tugendayo ddi. Ogenda ganze mbeera mu night prayer. Naye mu night prayer olumu obeerayo era nga gw'oweereza. Bwe bayise conference nga ku muliraano waliyo conference. Ne bwe wabayo conference nga oli omu ku baweereza abamu mutuuka mugenda ku bituuti. Toyina kadde kalala. Bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza tufa. Tutuuka ekiseera n'ofa n'owulira nga tokyaliwo nga otandise kwekaza bwekaza. Nze ekyo nkiyita kuba wansi. Ntera okugamba abantu bayinza n'okunnyaniza okuweereza. Waliwo crusade baginyanizamu eyo mukono. Ne mbagamba bannange ne ŋŋamba omutegesi mu butuufu wannyaniriza neeyanziza omukisa gw'ompadde. Naye mpulira kaakati ndi wansi. Kubanga oba weewulira naye ebiseera ebisinga twekaza buki? Bwekaza. Kati weetaagayo akadde muweereza. Weetaagayo akadde mubulizi wa njiri. Weetaagayo akadde gw'omuyimbi. Weetaagayo akadde nga toli ku muzindaalo gw'omusumba. Weetaagayo akadde ewiiki emu gy'oyinza okumala nga tokutte muzindaalo ekkanisa tebajja gitwala. Weetaagayo akadde ne Mukama otuuleko wansi ku bigere bye oddemu nate owulire buto. Lwaki sibasiibulira awo? Katonda n'abampeera omukisa. Mbaagaliza emirembe gya Katonda.